kati abantu abalinga Kagabo lwaki bamalira obudde lwaki mukyabapostingako lwaki mukyaboogerako temulina byakola abo mbeerabire diversion tumuvinge mujja kulaba bangi abanaabatunda temubalwako kasita omulaba n'omunyeenya muno mufu move Honorable Segona akali amaggwa ke kagamanye enkyusa ku luno kaganya okubanga kagakyusa asimatuso gajambulwa abatuuze ku luno abantu balalamu baganda bange bannayuganda bategedde kye bayita ebyobufuzi ne bannabyabufuzi abaze babatimba ebbula ye Segona tali kiddire ekimuguddeko asigadde anyenya mutwe ng'endiga etenda enkuba. Honorable Namboze Bakireke ayongedde okubeera nga ataama ayongedde okubeera nga ali omutaama eri omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga olw'ekwebuzaabuza ng'afukaana aba Namboze talina bigambo yadde n'ekitono ekiwooma ddala akubira ddala paka ku ggumba byonna ogenda kuba ng'obiwulira muganda wange. Abasajja abaganda bagamba nti oba oliawo eggwanga Uganda balirinako omugabo wabula ate ya Abedi Bwanika alinga ayoza n'ayanika mu ttaka ebisajja ebikulu bino nabagambye ebisajja ebyenvi tutandika okubuusabuusa singa oyingira emyaka egy'entondo tutandise oba nga tubuusabuusa mbaanirizaako buli omu gy'asinzira okubeera nga atugoberera abali emitala w'amayanja omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo okuba nga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo nate olunaku olwaleero nzize ngobye bumale okakasa nti wabawo ebintu byetuggusa mu ggwanga lyattu Uganda gy'otabadde mbaddeyo okakasa nti mbikuŋŋaanya mbikuwe wamma nga mbisengese mu ngeri ewooma osobole okuba ng'obitegeera bulungi nate olunaku olwaleero njagala kutandika n'ebigambo bino. Ebigambo bino byali bigambwa oba nga bigambibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamutegeeza nti asusse okuba n'abaana abavuma obwakabaka abavuma Katikkiro abavuma empologoma abavuma abakungu n'ab'ebitiibwa emmengo era ne bagamba nti tebagenda kukkiriza politics oyajjudde obuwemu okuvuma era banoonye gye bamuzannyira ne Kyagulanyi gwe boogerako babamutegeera kuba bw'ogamba anoonye gy'amuzannyira ng'ate yakava okuvunnamya ab'e Masaka mbasi kutegeera tufune akatambi kano we tuba tusetulira emboozi yaffe otutwale mu bigambo nga bwe bigenda mu maaso. Mu Buganda nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo nga tuvuma bwe tutyo nga kiyimba njogera Luganda ng'otambuza vidiyo sheyalinga osheyalinga ky'okuvuma ffe waffe ebyo twabigobye vuma n'ekyalo ng'okisiibula ogenderako n'ebbaluwa nti basaba ebbaluwa y'erosi ti oyo tumugobye ku kyalo muvumi kati tulabe ekyalo ekinaakusinza. Okay, ako ke katambi gye buvuddeko omukulu amanyiddwa nga Abedi Bwanika amazima gali nti kaali kalulu ka mwaka gwa 2016 Abedi Bwanika yavaayo n'ayogera ebigambo ebikikinike ebigambo ng'abyolekeza Buganda n'abakungu mu Buganda naye olunaku olwaleero eyali ayogera ebigambo ebitali biwoomu ng'abyolekeza Obuganda n'abakungu emmengo ate mu kiseera kino yadifendinga ab'ebitiibwa era yaboogerera naye bano bo bampuuga tugambe nti no beerabidde nti nono yali abagamba kuba ebiseera ebyo era baali babitiibwa nga we beeyita. Kakati bino bye bigamba Abedi Bwanika byakozesa then bwe tuvaawo twebuuze n'okwebuuza Mpuuga de Mapuuga ddala bw'abanga atambula na Abedi Bwanika nga yateekateeka ne miitingi ze yakulemberamu era gwatuma alowooza Abedi Bwanika taamuvume kuba Abedi Bwanika akolera mu 7 ekyo kimanyiddwa. Weewuunya bwewuunya obwongo bwa Mpuuga de Mapuuga bw'aba tasobola kukiraba kyona Abedi Bwanika naye anoonya survival aliawo political failure katono nnyo. Ekizibu kya Uganda bali abantu babiri Buganda ne DP baagala bitiibwa bawerekera balala basapoota b'abantu balala bo ebyokulembera tebabifaako. Okay, oyo muganda wange ya Abedi Bwanika beba abasajja mu video yange yasoose nabagambye nti twegendereze nnyo bannabyabufuzi abaludde mu geemu eno nga bali ku opposition. Ebiseera ebisinga bano tebakyalwana kutwala buyinza balwana kwekuumirawo na kumanya butya bwe bagenda okwegaggawaza.
njagala kubeera nga nkugamba ekigambo kino singa kisoboka oba tunuulira amawanga amalala gagezezzaako okulaba nga gakyusa obukulembeze ne bano abasajja ba kinvinvi agasajja gano agakulu agaludde mu byobufuzi gatuuse ekiseera nga galudde ku opposition ne gabeera comfortable nnyo nga tegakyayagala kulwana tegagala na tiya gaasi tegagala agasumbuwa gayina ebizimbe byago bayina zi hotels zaabwe kakati bali mu kulwana kusigaza ebyo ne gavumenti ebikuume ne babikuuma batya kwe kukakasa nti buli ajja nga ali ku ludda lw'opposition bamusekulanga ebinyeebwa mu kinu nadda wansi ne bamuvunza bayina n'ebigambo oba oliawo buli we bajja ku mativi bye bakozesa okulaga ensi nti bo bamanyi mu byobufuzi olitakulimbanga olitakeranga ku makya ne yeefumba n'akulimba nti ye amanyi nnyo ebyobufuzi kati ogenda tugamba ki omanyi nnyo ebyobufuzi ng'ebbanga lyonna oli ku opposition kati ki ky'omanyi ky'ogamba gwe okola yasigala mu kibiina olwo tugambe nti olina nnyo amagezi olitakwefumbirangamo nakugamba nti nze ndi mukugu mu byobufuzi kati kubanga ndudde nnyo ku opposition wajja kubeera mu opposition wajja kubeera nga opozinga okujjako bano ba fake politician be tulina mu ggwanga Uganda ebbanga lyonna bali comfortable n'ebifo byabwe mu opposition kubanga ebiruubirirwa byabwe si kujjako Museveni nedda kumukuumirako abakuumira obugagga bwe bakoze Bobi Wine ekyamuleeta mu struggle si kujja kusinika mannyo na kuyisa binyomo yajja nga alina mission kubanga teyajjanga munaku yajja mugagga yajja alina buli ekyetaagisa najja ali ettiya gaasi anunule eggwanga kakati bano abajjanga baavu banaku basajja battu baatuuka ne balaba nga bafunye emirimu Bobi Wine teyajja kusigala mu kibiina yajja kuyita asoma ave mu kino agende mu kirala kyova olaba ebyobufuzi bye byanguwa 217 member of parliament 221 kujja kubwa president nakulaga nti n'akalulu akawangula ne munnanga abanyazi abanyagulula eggwanga mwaka gwa 1986 obubbi bwe bakozesa mu kiseera ekyo okubba bakitaffe nte bajjajjaffe bwe bakyakozesa n'okubba akalulu onyaga n'akalulu ka muzzukuluwo kubanga Kyagulanyi ku Museveni Kyagulanyi muzzukulu oba wa mulundi gwakumeka simanyi na kumanya naye kaakati omusotuni omusajja omukulu ngabba omwana omuto n'ogamba waagwani muzeeyi ayagala tukola ki naye kale point yange ebadde bweti nti bapolitician tebaddamu twefumbiramu era nzize wano nzija wano ne mbagamba nti ebiseera ebisinga ffe bannamawulire okubeera eno ne tukola amawulire ge muwuliriza mmwe ne mutuwuliriza tekitegeeza nti ffe tusinga okutegeera abamu ku mmwe abatuwuliriza mutegeerana nnyo kakati kye nabagambye nti munnabyabufuzi okubeera ng'alondeddwa ku kifo ky'okubeera member wa parliament tekitegeeza nti ategeera nnyo okusinga mmwe bazze okukiikirira nedda waliwo nammwe nga bw'oyimirira ku fulo ya parliament osobola okwogera ebintu oyo yeefuula omubaka nadda n'ebbali n'asiriikirira kakati tebatwefumbirako kyekyatuuse ku mubaka amanyiddwa nga Seggona yagenze mu kuziika atuuka okuziika baaba ab'okukyalo ne bamulaga nti olaba weebuzaabuza nti nno weebuzaabuza nti tojja kusayininga ku kiwandiiko naye no gyozze tukimanyi nti nno weekiri ekijjamu bakomishona abazze batulyako ensimbi zaffe nga bazeegabira ng'obusiimo ne bamugamba ssebo bw'oba tosobola kusayininga lino likwata olirabe toddanga gasiya buloolo kwata ekkubo genda no tulinawo abaana abasobola okuba nga bakwesimbako era ne bakkuba akalulu Seggona atuuse ekiseera n'aseka amagye mu lukufu ng'omwana amuleetera amulaga ebitiibwa byoteeka ebbali twagala tulaba omukono era bamubuuza omukono gwo guliwa lwaki oluddewo okusayininga oli yabba kakati tojja kuyimirira mabega we katono nnyo tulaba akatambi kano nga Seggona bamutwala ttinka abantu balalamu abantu bazuukuse mu byobufuzi kyentera obbagamba ndowooza tusooke tulaba akatambi then bwenkomawo tusobole okuba nga tugaziya emboozi eno ekiriwo twafiirwa muzeeyi waffe ono yo wekitiibwa ono abadde ayogera
era agamba nti waliwo emmotoka eyabuleseza ambulensi twagirabyeko wano bula tosoma bwensonzi mazima ebyo ebyo tetwabirabyeko. Ekirala bannange tuli mu kufiirwa ne mu kufiirwa kuno tuli mitima tuli mu kunyigirizibwa mitima olw'ekitiibwa ssebo tuli bubi tunyigirizibwa era nga bagamba nti no bwekali amaggwa naye bwe watuuka oyo oba amagga gakufumita mu lulimi tukyagira tuli bubi bannange tuli bubi. Ekidomola ky'amazzi kyanusu 10 wadde kannayikondo batuteerawo wadde kannayikondo bannange tuli bubi wekitiibwa tuyambe tuveeko tetukyakutegeera wekyosayininga tuli bubi walewo ekintu kyonna kyonna ekikolebwaze njakuyanga keeki nira kwesimbawo kwegayiridde tukolere ku bantu naffe tusobole okuba tugenda mu maaso tuli bubi. Olokolo gani mbukana ogorota simanyi tuli basiru fwe tuli kwenda tuka simanyi biki tuli bannange okyakidde abanyi b'omwenge simanyi biki tuli bubi bannange tuli bubi. Omwana agambye ow'ekiti amugambye tujja kulya nga keeki, tujja kulya nga keeki. Genda oteeke mangu omukono ku kiwandiiko kigore Gasiya Mathias Mpuuga aveewo agendede Mapuuga agende Gasiya Bulooro twakoowa Gabbi. Bannayuganda bulijjo tulunda bubizzi nga ffe tulowooza tulunda nte. Njagala bannayuganda mutunuulire ababaka bammwe buli omu mu constituency gy'ovaamu, mutunuulire hypocrisy eri mu babaka ba parliament kikuyambeko okwawula obubizzi mu nte era omanye nti bano bulijjo tulowooza nti tulunda nte zigenda okuvaamu amata, kumbe tulunda bubizzi obujamawaza buli wamu. Mpuliriza Honorable Ssemujju Nganda ne ngamba nnyabo tondaga ng'ebimuvaamu amazima gennyini nga bimenya omutima. Nze mpangadde n'Empuuga nga tuli baana bato ne tukola ebyobufuzi okutuuka n'essaawa ya leero. Sisobola kumusalira musango nino yali badde mulamuzi ne bamuleeta nti wano ninawo nti guno ninawo mu conflict of interest ngutadde, naye ensonga yange esooka ya buntu sisobola kwetaba mu keesi nga gwe baleese muntu gwe mpangadde naye. Okay, Honorable Ssemujju Nganda, olwaleero bw'ovaayo n'okola statement ng'eyo noga nti tosobola kuvunaana Mpuuga ne bwe wandibadde omulamuzi tosobola muvunaana olw'okuba olina conflict of interest oli mukwano gwo, then awumbanja kubuuza why have you been always crucifying Museveni olw'obutakwata babbi bali mu gavumenti ye, because naye ajja kuwa reason yemu kubanga mu gavumenti ye mujjudde be yalwana nabo, mujjudde mikwano gye, mujjudde abaana b'abalwanyi abaayiwa omusaayi mu kuleeta gavumenti olwaleero gye yeeyagaliramu. Kati nkubuuza lwaki bulijjo mu kurusifayinga mbusimanyi bano babba sente z'enzige, bano babba ebitanda bya covid, bano babbye zino. Kati kitegeeza tokyalina moral authority ekurusifayinga Museveni kubanga naye ajja kuwa ensonga yemu nti gino mikwano gyange nga gwe bw'olina ki Mpuuga nga mukwano gwe olwaleero olabize nti gwe tosobola muvunaana nti olw'okuba mukwano basajja mmwe mumenya emitima. Kyokka era n'otunuulira bannayuganda abamu era mu comment section nga bagamba true friendship wamma oli mutuufu. Then kati Museveni tunenya waaki olw'obutakwata babbi bali mu gavumenti tunenya waaki? Kitegeeza kati wano Museveni tumuveeko akole byayagala anti ebintu bifuuse bya friendship kubanga ate bali eri bava n'okubeera friendship baalina mu gavumenti baayiwa omusaayi okutuuka ku ekyo olwaleero kyalimu. Kati kitegeeza ye ate ye kati omuntu ne bwakeera enkya natte omuntu talina mugambako era ne Museveni tetulina kubaako kye tumugamba nti tokutte babbi. Basajja mu musobola naye sinenya Bassemujju nnenya fe abalonzi fe abalowooza nti bano bagezi nti bano betulunda tulina nte zigenda kuvaamu amata. Ekisinza ate okummalako enviiri ku mutwe ngenza okukwatako nga kweziri ye Ssemujju Nganda okugamba ekigambo nti ababaka bino bye basayininga sente ezo Bampuuga ze baafuna zayita mu parliament. Ne bw'aba akoze ensobi nyina conflict of interest
era nkugamba nti awo I will stay away. In fact ne bana succeeding a debate neja mu parliament I will stay away. Echi point number 1. Point eyokubiri eswaza sente olwaleero abakazi basayiningira emikono ziri mu budget ya parliament yayisibwa parliament. Ngenda kuwako ekiwandiiko okawulidde akugambye nti sente zayita mu parliament kitegeeza bwe ziba zayita mu parliament ababaka ffe twaziisa tewaliwo nsonga lwaki tukurusifayinga mpuuga kuba sente ffe twaziisa nenkuzaayo emabega Honorable Ssemujju Nganda wajja wano n'olyoka otulaga engeri Museveni gy'ayononamu sente mu State House n'otulaga nti ono omukubi w'eddagala engato simanyi ono ateekawo dowamaati onayera obumooli bwa State House afuna sente bwe ziti simanyi ono amufumbira ng'otulaga extravagance ennyonona ya sente y'omusolo eri mu State House era ng'otulaga olina obulumi bungi nnyo ku sente eyononebwa mu State House naye ng'era wadde sente eno eyononebwa mu State House still mwe muziyisa kati nenjagala nkobooze nti bw'oba ogamba nti ba commissioner tebalina bajjamu beesiga bino bye basayininga kubanga sente mwe mwaziyisa then naawe Museveni wali olingiriza waaki ku ngeri gy'ayonoonamu sente mu State House kubanga era ezo zayonona mu State House era ababaka mwe muziyisa mwali mutukyamuukiriza kubatera watukyamukiriza buwabireeta ntugamba bannaye twafuna Ssemujju twamala atukunamiriza Museveni engeri gyayonona mu sente y'omusolo era ne tugamba nti ffe Ssemujju Nganda tetulina kye tumubanja nga tulaba otukoledde amakula ng'era otulaga nti olina obulumi ku ngeri sente y'omusolo gyeyononwamu newankubadde mwe muziisa mu parliament kakati bw'obanga walina obulumi ku olwo ku ngeri Museveni gyayononamu sente wadde mwe mwagiyisa obulumi obwo bwalazeewa ku sente zebawa ba commissioner newankubadde mwe mwaziyisa mu parliament naye nga baazifuna unlawfully nga tewaliwo tteeka mwe baazifunira obulumi obwo bwalazeewa gwe tokyalina moral authority echallenginga Museveni kubanga you have contradicted yourself in and out wali okulusifayinga Museveni kyayina sente mu parliament nga ate sente ezo zayo mu State House nga sente zayononera mu State House mwe muziyisa kati olwaleero ogamba tojja wabula njagala twongera okutegeera nti ebimu ku biruubirirwa bya Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde twamutuma bingi mu 2021 wabula yayina eddimu eddene ery'okusooka okuzuukusa n'okukoleza bannayuganda obwongo kubanga bannayuganda bangi baali balookinga nga balowooza terina muntu asobola kuvaayo avuganye General Museveni nga balowooza terina muntu asobola kuvaayo n'abaako kyagamba ku General Museveni okutuuka Kyagulanyi we yajja n'ayuuya Museveni n'atagala tugenda okulya General Museveni agenze mu ghetto tugenda olaba General Museveni atandise okutambula ng'agooma tugenda owulya General Museveni naye agamba mwana wa ghetto ne tugamba ate muzeeyi akoze atya ne tugamba muzeeyi tatukola ekyajabu era nze nali ninze nga siina kyenja kulaba muzeeyi abatugamba nti kaalye kakoola nze nali maze okutegeera nti muzeeyi wa ghetto ne kaatali akakoola nga muzeeyi atufera ne ngamba oba tunaaba tulyawo ne tulaba nga akoleeza ku muti naye muzeeyi bye teyabikola ne ngamba akawaanyiko kaganya okukwata bw'oba oyagala ofaanana abaana ba ghetto lya kakoola muzeeyi bakakuwe ojja ku State of National Address ng'ozinga akakoola abavubuka bonna obalina gwate munange kyo kikuweriza n'akavubuka ka Kyagulanyi kanaakumagula kanaakukuulayo oluba kati gwe lyakakoola osirike eno mu ghetto obululu bwekole oyo waffe alright njagala kubeera ng'eyo ensonga ngikwata ngiwummuze ebbali Robert Kyagulanyi Ssentamu ebimu ku bintu byagenze maaso n'okuba ng'akola oba ebyamuleeta mu struggle eno kwe kubeera ng'azuukusa obwongo bwaffe mu bwongo bwaffe obwali burookinze mu ngeri emu n'okubeera ng'atujjukiza nti tuli abavubuka abalina kye tuteekeddwa okuteeka ku ggwanga lyaffe indeed nkakasa bangi tuzuukuse abamu ku mmwe abagenda mu maaso n'okuba nga mumpuliriza mwali mwakowa ebyobufuzi abalala mwali mwabidduka mwali mwapowa nga mugamba omusajja yamanyi wabula okujja kwa Kyagulanyi abamu ku mmwe
mwasitukalo ne muddamu ne mujjukira nti muyina okubeera nga mwenyigira mu ggwanga lyammwe yensonga lwaki mwalonda bangi akalulu akawedde omuntu wammwe n'awangula wabula olw'okuba bano babbi era bamanyira kubba ne bagattirako busaladizi obw'okutta okuwamba oba oliawo ye greens gwe bali ewaabwe ebyo bya bulijjo. Nina akantu ke mbadde nsoma kateereddwayo munnamawulire munnaffe amanyiddwa nga Gabriel Bule yagenze n'awandiika nti General Museveni munzikirize nfune akatambi kano oba oliawo nfune tweet eno njibaweeko. Yagitaddeyo olunaku lwabadde lwajjo n'agamba nti nabadde nsoma speech ya General Museveni ya 1986 mu inaugural speech. N'agamba nti General Museveni ya mentioninga ebigambo 3 nga bitambula bwe biti kill, killing and killed. Ebyo ebigambo yabyogera emirundi 33 kyokka ekigambo peace yakyogera emirundi 3 kitegeeza okutta okuttibwa yes kill okutta killing ndowooza bye bimu byebyo yabyogera emirundi 33 mu speech yemu kyokka n'ayogera ebigambo peace oba ekigambo peace emirundi 3 mu speech eyo kitegeeza okutta ku ye kigambo ekiri soft ku lulimi lwe kyokka ate emirembe ku lulimi lwe kikaluba yensonga lwaki kyajja mirundi mitono. Ayagala osobola okgenda ku Twitter n'oteekamu Gabriel Bule ojja kuba nga ogisoma eyo osobola okuba nga naawe ogigoberera bulungi nnyo. Mpuliriza njagala kubeera nga nnyingirako wa Honorable Namboze Bakireke. Namboze olunaku olwajjo yabadde ku TV program emu emanyiddwa nga Barometer Kaasa Meme wali ku NBS. Ampuliriza saagala kubeera nga njogera ekigambo kyonna wabula njagala ogiwa obudde njagala ogiwulirize ogenda kutegeera nti Kyagulanyi ekituufu kiri nti bw'abanga ali yekka bino ebintu byakola tali yekka aliko emmandwa z'abajjajjaabe aliko emisambwa aliko amayembe aliko Katonda aliko zimalayika ezimukozesa byakola si magezi ge. Njagala owulirize programu eno onaabeera mujulizi tusinkane mu comment section mbeebazaako buli kinoomu gy'osinzidde okubeera ng'otugoberera abali emitala w'amayanja abali mu ggwanga erya Oman, Saudi Arabia, Kuwait, Jordan kw'ossa naawo mu ggwanga erya Dubai abali e Swiss nammwe mbatuumiddeko abali mu ggwanga erya America wali Bungereza mwenna mukola ky'amaanyi okubeera nga mwekuumira ku mukutu gwaffe abali mu ggwanga erya abali mu kontinenti yaffe Africa bannange mwebale kuba nga mutwegeka amaaso awamu n'okubeera nga mutugoberera olutatadde abali e South Africa mbatuumiddeko nnyo Katonda abankuumire mbalekedde akatambi kano bagala nnyo. Kiki ekyagaana muteeka twali naawe oluli wano wedde nga tusenkanye ne poliisi era tukanyiza tugenda nga kutambula bwetu ne bwetu nenabawo coordination wakati w'abali mu nteekateeka z'enkuŋŋaana ne poliisi ate obuzibu bwavuddewo naye ebyali e Kamuli n'ebyali e Palisa olukiiko lw'emukono ne lukola ki ne tuluyimiriza ne basooka ne bagamba nti mu tax park we twali tulutadde wakyamu naye nga buli muntu yenna amanyi emyaka gyonna enkuŋŋaana z'emukono ez'ebyobufuzi zikubwa mu tax park ne bagamba nti tax park wakyamu bwe twalaba nga okwesika kuyitiridde ne tufuna ekifo ekirala nga bamaze okubayimiriza mu tax park ekifo kye twagendamu is the second venue ku nkuŋŋaana ezibeera emukono era tukubiddewo enkuŋŋaana nnyingi ekikyawula nti wo obuyinza bwawo bwange nali sirina nnyo gwe ngenda kusaba muki mulala kasita twawaayo ekyo ne bagamba nti kale mututwale mutulambuze all of a sudden ne bavayo n'ekifo ne bagamba nti ne mwaligenze entaawo mu nnalo tulina district farm institute erina eyo munda mu miti gyayo akasaawe naga mwaligenze naye nga tetunnasabayokko tebe nze nina emyaka gyonna gye mmaze mu bulamu sirabangako omuntu akuba lukiiko eyo mu nnalo ekisooka kifo kiri exclusive olw'okuba ebeerayo research naki nindi batandika okyogerako ne bagamba tugende mu lukiiko ne tutuula mu lukiiko kumpi kulusiibamu ne batugamba mututwale mutulambuze ne tubalambuza bwe twakomawo ne batugamba aha kati tubakkiriza Namboze wali ewuwo genda okubaawo olukiiko
netutegeka akawungeezi nga nzija wano naga nti bamuyita n'omwami bwabwire mwe kati nze olukiiko awo nduyimiriza nedda ssebo kati musooke mukomeewo bwe twaddeyo ne baga nti ofiisi ya NUP erinaanya akatale emukono kakati mu bifo bye mulina otuukamu eyo mugigyemu ne twogera n'ab'e Kampala ne bagamba oba ekyo kye beekwasizza ssebo kale tukkiriza tetujja genda ku ofiisi ze NUP kubanga ku olwo twagamba nti bw'oba owerekera omulimba omuwerekeranga paka ku mulyango twayagala tubalabire ddala exactly kiki akabafaamu awo temwagalawo nti wo temugendawo fine kakati mba ndi wano nga nanga nti zambaali enkya olukiiko olugenda kuba ku njogezi ground gwe waŋŋamba mb'omukulu ampeereza akameseji temugendayo Nasoma kiwandiiko kya nga ndi wano kiwandiiko ku simu yo wali omukuba tesitesi kiwandiiko kya poliisi wakifuna saawa mmeka nga ndi wano kakati ogenda okeera ku makya saawa 2 ez'okumakya ne baleeta abasirikale ne basalako wali ewange fuluma ne mbuza omusirikale mukama wange kakati kiki kye mutegeeza nti nze ebiragiro bye nnina muve wano mukama wange tulagewa ku nnalo tetusabangayo era tetumanyi na muntu bw'asabayo n'ebyuma twali twabitaddewo dda buli kimu nga tumaze okiteekawo ffe tubagambye muve wano mujja vaawo kakati mukama wange wansi w'etteeka ki tombuulira byamateeka omusirikale oyo namulikoodinga n'omulikoodinga the right time ngenda akantu ako kaba tombuulira byamateeka nze siri ku byamateeka kakati wano mwatukirizaawo genda ogamba abaakukirizaawo olw'amangu ago nga batandika tiya gas era okugenda okuva gye twava mu kalagi nga buli kkubo lyonna eriserengeta ewange n'erivaayo baligadde bagadde ne main Bugerere road Kayunga road Kayunga Bugerere poliisi yennyini ng'esimbyemu ebimotoka bwe biti egaddewo bali awo omanyi kye bagaa nti gali ku nsalo bateeze paka we batukunguza paka ku nnalo ekyali ekigendererwa kyabwe nti abantu tebajja kujja kubanga na buli kkubo eriraga mu kifo ekyo baliteekamu road block ne balisimbamu n'ekimotoka kale nga kikwetaagisa kuba mugumu nnyo wa mutima ogamba mb'oba ekiba kibe ku nnalo nja kutuuka ekintu kyekimu kyekyabadde ku Masaka road nabo babalemeseza twatuuse nga tugenda nga wali nga ne bwe tulaga tulabawo ne bagenda batutambuza kilomita 10 tuyite eri tugende we tulaga ne ku kino ekya accident kale ngenda kuba Katonda alabuna mazika kuva wa mukulu w'omushana bwe tutunuulira obuzibu buli luddawo wano wakati wa poliisi ne abateekateeka enkuŋŋaana z'ebyobufuzi bano nga ekyokulabirako tukijja ku nkuŋŋaana z'NUP n'engeri gye zaayimiriziddwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa kakati ekizibu poliisi kyeyina kwe kubalansinga ne munzaani wakati w'ebyobufuzi abagamba balina rights n'abano abaagala okumaamulawo gavumenti nga tebayise mu constitution. Two things. Ogamba poliisi egoberere constitution ng'ebawa rights. Wano bwe muba mwanjula tugenda kujjawo gavumenti tetugenda kugijjawo mu constitution. Era wadde zoga poliisi ekukuume mu kulwanyisa gavumenti nga toyita mu constitution. Because poliisi teddiiringa na byerowooza ebiri mu mwoyo gwo ediiringa n'ebyoyogera. Kati wali wano ne mufumbiro spokesperson wa gurupu yaabwe ngagamba abaava mu kasajjagirwa okutemula president twabatuusaako akazito ne babireka. You remember? So bw'olaba oli ng'alina mobile group bwe giyitaga nga ojja kuyomba y'abantu 2,000 ng'alwana agiyise mu kibuga gw'ogikiriza mbuuza gwe if the security officer naye ng'agambye nti luli balumu ndowooza giraba that mobile group because nze nagisinkana nga ngenda Rushere mukulu Verna Canon Verna Rujoki yali ayinayo Thanksgiving
ng'enguudo bazigadde. Actually ne accident emu nagirabawo ono Masaka bypass balwawo okugyawo omulambo ogwo. So mistake ya police yakubakkiriza kusimbula in the first case because police ekizibu police kyeyina ye police ya Museveni. Actually ekizibu police kyeyina kizibu kya Museveni kiva wa Museveni because Museveni's policy is containment, is suppression and containment. Suppress you and contain you. It's not annihilation. Si agante ekigrupu akisanyeewo. The policy is containing kibeerewo naye nga weekiri nga tekisobola kukola kyagala okukola, right? And then you suppress it. Now we got the second element. Kati awo munyago wa yali omutuufu. Kulwaki gwe enkola gy'okola oyamba oli ayagala to suppress you. Because enguudo zonna ze babatwalamu waliyo cameras. You have a mobile group of around 2,000 people. Bali kuma boda, bali kuma mamoroka. Cholaga nti batuyise eno takubulida how many they were. Kakati eyo group yona abagitwala mu kamera agiraba agyetegereze. Ina command, how would you move 2 battalions of civilians nga tebalina command? How do they converge? Bambalira bwali bayingira mu Kampala mu Masaka bali bayina zi boda but bwatuuka kati kutambula ku street boda toziraba. So how do they bazi parking awo can you protect me? Yes bugo kati intelligence ebyo yino okutunulira bw'obalaba camera number 1 bona bali ku boda camera number 2 bali ku boda camera number 3 boda toziraba they have dismounted camera number 4 bono balaba bambade uniform yemu engeri gye basitole emikono eryemu nona yimiridde ku moroka. So they must be having a command bayina communication ezo gaye zibogera ko ziriwa what is their tone fast ebyo na intelligence yino okubinonya katawodamu no blocking no bawe kubeddala awaye kamera ennungi kata bayizo kubatwala kamera nga nfu noga eyo kamera nfu munonye ennungi ndo musajja nakutegera bulungi police okuyimiriza abantu temudda wano temutekera wano kiyamba yo kwongera kubabega kakubera gwe by the way in that group jola of 2000 manya nti UPDF ne police eina munga bitano abakola ababega tosobola kuleka group eyo nange eri mobile nga eina command eina structure eina politics erumbe ekibuga dispersing and concentrate nga munyago yaji commandinga oyo gola we yagenda okusura yunebu wansi mubuzo oyo kandi atali wala nga banonya documents za Sebagala mubuzo wala he has ever been a commander sikazuka mbuza kitufu bote bwali ni sikusula yunebu so kakati ajja kubala kyabali banonyayo so kati banonya biwandiko yakubala kyabali banonya kakati bano therefore bagenze Masaka sikulumba Museveni bagenze Masaka kulumba Mpuuga. But jukira mukuziika kwe twayogerako the other time Mpuuga naye ayina ekikosi kati mistake police gye yakoze kukkiriza bano ogenda Masaka with that stated objective nga toyina intelligence ku group ya Mpuuga egenda kureacting etya singa ya reactinze what would have happened. So mistake ya police kubakkiriza na kusimbula it was wrong. ngenda koma minister bwe tutunuulira okulungamya nja koma weve wa minister Katula bwe tutunuulira enkungana zino ezikubibwa ne police directives ewa okusoomozebwa kuvaawo ate okutuuka amagana gatika mukomaawo kakati poliisi egezaako okuwa eddembe ebibiina byobufuzi byonna okukuba enkungana zaabyo nga tuwali abikubye ku mukono era olaba luli nti Honorable Kyagulanyi era yatambulako mpaka lwalabira ddala nga Luweero nga akutta omukono aguteeka mu mbwa mu kamwa. So yes, okusinza ku statement ziyakola ojjukira statement ezo nga tezimwongezayo wadde dakiika n'emu kuba akuwaalaga kusiga bukyayi. Kakati nze nafuna omukisa gurupu eno nagigoberera nga ntambulira mu distance nabo nagenda mbagobera mpola mpola era baali bayitirivu okuviira ddala Busega ugenda mpiji nga buli katawuni bagenda balondawo bakuŋŋaanya bwe baali bagenda Masaka nga gwovaako mabega era kyova olaba nti nze Honorable Omushana tiyandaba
naye namuyitako ng'akooye okutambulira ku kkubo n'akyamako kugyaliya site n'asoma amawulire ge ye tiyandaba kati nga nze ŋŋenda kubanga twagala kuzuula ekizakiti kiki era bano nabategeera nnyo nafuna omukisa nentegeera era wona bukyagwe ne bwe yali agadde kuyimirira mu Lwera yali kyali kimumala okwogera n'abantu be kubanga abantu beyogereramu e Masaka yava nabo Kampala era bw'ogoberera abantu abaali mu kisaawe e Masaka ku ssaawa 9 be baali bannamasaka abo baali tebawera bantu 200 mu kisaawe bino ebifaananyi mbirina nga tebawera 100 ebyo naye ttiimu yonna ey'ekampala kasa yatuuka ekisaawe nekikola ki ekisaawe nekijjula kakati abantu abafudde kubanga looyo ono munnamateeka ne bwagamba nti bantu balina freedom of movement balina ki yeerabidde nti olwo oluguudo bangi abalukozesa era bangi abalunoonyako ssente kakati odidde kigurupu era kyatambulirawo essaawa ezitaka wansi wa 5 kuva e Kampala essaawa ezitaka wansi wa mmeka kati banno bano abalala gwetutunde bannayuganda abalala bakozesa oluguudo olwo nti nabo balina freedom of movement ku luguudo olwo ne polisi mukubakkiriza teyasooka kukola gundi emala kati ate nambooze kyovula bawanaga nti ate bwe baatuuka e Masaka baatwetolooza kati ono looya kyabagamba nti polisi wati yaregulatinga polisi esobola okuregulatinga nga muli mu kifo kyennyini muli mu kitundu ekyo kyennyini aga nti kati muyite wano munemekola na bizinesi zino naye kati wali tosobola kugamba nti kigurupu kino kibuuke mu bbanga kiyite mityana kiyite waluguudo kyolukalu okutali bantu ne polisi yali esobola bulungi okuregulatinga kigurupu kino nga batuuse mu Masaka naga nti ate mugende eno mu maduuka g'abantu muyite nebbali mugende mu kisaawe ekyo kyali kisoboka so kakati polisi okuginenya osobola kuginenya nti okubakkiriza kubanga basimbula eno okutuuka Busega beekunga bayitirivu kakati awo wonna so olaba nti polisi efuna okusoomoozebwa eyagala nnyo abantu obuteekwasa kuba bano bo batambulira nnyo ku sympathy baatuganye bakoze eki naye babakkiriza kakati buvunaanyizibwa bannayuganda 5 bameka bubafa abanupu simwe mufiiriddwa eggwanga likoze eki lifiiriddwa mbadde ndaba wano nga bawerekera omu abanupu abakulu banupu tebagenze nayo era abantu mulumbe ne bayomba era wabaddewo omuvubuka omu n'abuliraga nti oba muli benaali muba muli baawo oba muli baaki bali mukole ebyobufuzi byammwe bw'oba olina amaanyi bwagambye bw'oba olina amaanyi ekikujja n'abantu okuva e Kampala genda n'emmotoka 2 abantu abangi obasanga eri gyokoze eki eri gyolanze olukiiko ne kakati bano bannaffe bo ebigendwa byabwe tebitegeerekeka bo beeyogeramu abantu abaali emukono bebamu kubaali e Masaka nali nayinterakisingako n'ababaka ba paalamenti nimbagamba kiki kino kyemukoze nti naffe abanupu naffe tubadde ku pressure waleka e Masaka ku Piero tewasomba no e Masaka bw'oba wagoberera gwoli munnamawulire otegeddwa okuba kino wakiraba genoemuke abantu yabasangawo era bakeerawo yabasangawo nga bonna batudde yajjayo nemotoka meka yasimbula luka listen yatambulira mu bbanga naago kyoteza yava emmotoka zatambulira mu goni mu helikopita yagwa lukaya mu kitundu mu Masaka n'asimbulawo n'akola ki n'agenda kyoteza nti emmotoka zonna zatambulira mu bbanga so tokigeraganya na kino kiri kyali kyabannamasaka ngenda kukomawo minisita onabonabo zonna kyebadde otangazaamu katono kubanga gwe wakiri wakati nnyo ntandise okukkiriza nti abantu baffe batugamba ebigambo baba batuufu information yali nti minisita Kasolo yali out to sabotage ne Masaka lale ng'abantu babyogera tibannange tuli wano naye Kasolo y'omu ku bantu abateereddwawo era ne ssente alina nnyingi otabangula olukiiko ne mugaanira naye kakati byayogedde ntandise okulowooza nti bye bamwogerako byali bituufu kakati ye ng'eyali atulondoola nga Monday September omwaka gwa 2022 emmotoka za President Museveni zavaako akabenje akafiiramu abantu 3 ku bypass
bali ku boda boda. Mu May nga 2012 emotoka za Vice President Sekandi zavako akabenje akafiramu omuntu n'abalala babiri bali ku bisago. President Museveni emotoka ze mulundi omulala zaali zive Nakasongola motoka edi ya president era nekola akabenje omwafira abantu era basatu. Obubenje bungi bujja bubaawo mu Uganda. So ekyokubenje okubaawo is not unique ku bya Nuupu. Ekyo kimu. Ekyokubiri tuli aware nti wabaddewo emirundi mingi bannabya awabadde activities z'opposition emmotoka ne zijja mu bugenderevu ne zirinnya abantu ne zibatta. Ekyasooka okulabibwako ekyentiisa kyagwa bweyogerere ku mulembe gwa Meya Mamerito. Abantu bwe baali bayera oluguudo nga beetegeka enkeera bwalina kiro ng'enkeera Dr. Besigye agende bweyogerere agenda okubeera mu Wakiso. Emmotoka nejja neeyingira mu bantu abali wabbali w'oku luguudo nebamenya nebatta. Yonna gye tutambulidde mu presidential campaigns eziwedde emmotoka za poliisi ezimu nga zirina ku record waliwo ne bennina wano ku Katambi nga poliisi etomera abantu abasuubirwa okuba nti bawagizi baffe nga batambulira ku boda boda ne tubakwata ne ku kamera ne tubalaga nga poliisi ebatomera. Era omu ku bantu be batta bwe batyo ye muvubuka oyo Franka gwe twaziika e Masaka. Bamulinnya wali olunaku olwo baali bavaana mu constituency y'omukulu oyo Kagabo ne bamulinnya ne bamuttaawo omuvubuka oyo. Si kyekyo kyokka abantu bangi babakubye amasasi bakoze eki. N'olwekyo omuntu bw'awulira n'okuwulira nti drone eyatomedde abantu baffe n'abagivuga baabuze naye ng'ate awulira nti nno wabaddewo n'abatugoberera atufuna n'okubuusabuusa nti tuli kabenje oba tuli ku scientific assassination. Kubanga tusobola okulowooza nti tuli kabenje naye nga tuli ku assassination nga tuli ku kyono ekigamba nti ffe twagala kujjako gavumenti mu bumenyi bw'amateeka. Ekyamazima twagala kujjako gavumenti naye si mu bumenyi bw'amateeka. Ffe emirundi mingi ndowooza twogera muwulira ate kyetwogera kyetuli nti twagala tujjeko gavumenti eno mu maanyi g'abantu awatali kuyiwa musaayi. That's not illegal. Era munange bulomusana omuntu bw'ajjako abantu gavumenti n'abeera n'ekigendererwa kyonna ekyokujjako gavumenti eyalondebwa mu mateeka nga tayise mu mateeka aba azzizza omusango gwe bayita treason. Era omusango ogwo gusobola n'okuwanisa kalaba gwa naggomola. Okwata bukwasi babana abaagala okujjako gavumenti nga bayise ebweru w'amateeka. So toteekateeka kukwata mmotoka genda kulinnya baana b'abantu. Owulidde? Ekyokubiri agambye tubeera ne pikipiki 2,000 naye ne zibulawo n'alekerawo ziraba ate ne zisafeesinga. The fact of the matter is nti abantu we tutuuka mu kitundu kyabwe aba boda boda bavaayo ne batwaniriza we batuwerekerako for a certain period manya distance ne baddayo ku mirimu gyabwe ne tugenda. Era ono akyogererako nti ate abo buli tawuni bagenda bapiikingamu abantu. Nave Masaka kiro kwolwo ninasanga abantu saawa 5 nga bali kukuba bakuba ngoma bagamba ffe tuli wano Kyengera tuli wano Gindi tulinze president waffe yagenzeeyo tumulinda mukulisayo tumuwuubire. Abantu abaagala binano byali baddewo kasolo nga temuyisizza bivulwa ennaku ezo zonna ate nga mmwe mulina mu bumenyi bw'amateeka mutambuza mujaasi. Kaakati kiri bwe kiti ekikulu bagambye nze kyembala nti batukolako ng'abantu abayagala okujjako gavumenti ate kyo tetusobola kyetondera. Twagalira ddala munnange era nze okuva ku makya kyenkeererako buli lunaku kinnemabula emikolo olunaku nenkitandikako nenkeera ekyokujja ku gavumenti naye mu nkola eraga amateeka kyova olaba we are a registered political party. N'olwekyo bwe tuba tulina omusango gwonna gwe tuziza njagala kusoomooza poliisi
oba yonna ebadde obubenje tekabusa egenda kuggalawo abali mu kkubo ku budde obwo n'amangu ago bakola ddi okubuuliriza bategere nti akabenje ako kakolwa lwa NUP mangu nnyo saawa tezawera na 11 nga bagambye edda nti n'ekibonerezo ekiva mu ekyo kyakuwera nkuŋŋanda. Mukulu w'omushana poliisi eno erina obusobozi okukuuma abantu obukadde bubiri n'ekitundu ababadde namugongo nga bwendaba ng'ennyonyola obulungi ennyonyola bukadde bubiri n'ekitundu babadde ku kigo ky'abajulizi abakatuliki n'abantu emitwalo ababadde mu bakristaayo obusobozi bugiremerawo okuluŋŋamya enkuŋŋaana zino ez'NUP oba n'endala. Katugende by your numbers. Walaba amagye nga gagatambula n'abantu abagenda kulamaga wale togalaba nagalaba walabyeko abalwana n'amagye bwe bagamba mugenda kusula ku round about eno bwe basula amagye ne gakola defense enkya bwe kuba okutambula nga bakola ki nga batambula waliwo ne basula so bwe muba mugamba nti mwagala kugenda kulamaga Masaka abavudde mu Buganda yonna nga bwe muli kugenda Masaka you make routes, you agree with police, you agree with security. Nimuchikola ngabano bwe bakikola. I'm saying if you want to do the same. If you say you want to do the same, ntoyagala kumuvinga a huge mass. By the way, wayagala kutambuza na huge mass, oyina okutunulira refugee. Nchireka kati ya mu Luganda, the human refugee. Mutambula ne toyi. No, but because you see, bobo ina crowd ya abantu bogenda okuleta 10,000 ngo waliwo oyagala okuba ebyo no ino okubyetegekera. Please, obadde yogera. Honorable Sirika. Katabana agenda mu hoteli g'abantu. You get 3 nti boyingiza that crowd mu kibuga mu tawuni nga togiinako control. Because command si ya police yegiinako command. Egiinako command yo yabalese. Bwe bamuva mu ngalo ne batandika okuluutinga. What do you do? So there are two options. Either you cross the city, no abantu bajja therefore ekibuga ne mukigala, or no bayise bale. And I think this is what security did. Because population ekuva mu ngalo, it can become outrageous. Eyinza okuyingira mu rage, eyinza okuyingira mu obusungu. Now mkukyala namboza abadayogera ku president obubenje bwagwamu. The president has a right of way. Yes, the president has a right of way. Bobanga tochimanyi, they are not even fit to be a member of parliament. Now, toza kuntawanya, gendo bisome, I'm not a teacher. Right of way doesn't mean yeah, you know kutemera basanze. You are supposed to give way. Babajja, you are supposed to give way. Ate obango badogo bera president junction zemoloka weziyingira na population weyingira wabera abasirikali na bayimiriza ki? Nebayimiriza abaserikale. Do you have that with police? Bwemba moving crowds is moving 1,000 plus border is engage mweisa. Do you have that ne police? Ngesobola kubado juratinga. Nga mukozesa one lane na nga bakosa another lane. You don't. The one that issue jar raising is that police and security zibata chigenderere. Fine, we watch money then, Kwacho later peasants, no wakola vulnerable. If you know that is their intention, abantu wana basanku makuba wajja kubata, then Kwacho baleta no batekako. Why don't you do kakuyege? Nuga ngeze Masaka, you go with a team of 3 or 4, 5 people, ne musanga ya abantu, ne baja peaceful kurai, ne mba addressing, never dispersing. Tuktakawanga semogere, alete mitwale 5 kororo. But you wouldn't see vehicles, border, fujo, which got to sink and a group says, oh, Seria agenda kurare. Sequoyama. Please, can I be protected? But Sequoyama was killed in an accident. I have not read the report. Guama nyengeri jiwa muta nengeri jiwa muta kuchi. Me have not read that report. Jakuyoga and the 7 money. But if Mulikamalize gena maso lomushan. Nzemaze. Kale mukuru ne orabona bazereka ngabala babalo kogera kwa bakuliza bulungi omusajja yasobola okusubmitting obulungi kave wa munyagwa ani afunamu mu NUP okugenda e Masaka kubibaddewo
Of course, badde bw'oba otunuulira embeera badde saagala ontwala nnyo mu politics wa nupu munda. Yeah, of course badde biriwo badde obiraba. Naye ffe abaatuulako mu bibiina ne batusomesa eddembe ly'obuntu. Ffe nze noba okola ensobi ezenkanakyo oba noba olina mistakes ezenkanakyo bwe kituuka kulinyirira eddembe emboozi eba ndala. You understand? Kubanga poliisi omuggo ogukubye mujjawo I don't know where ogwayo kiba ogusanga ogukwega okukasuka wala abajja gukubisa poliisi oba oteeseza nayo pulidde muganda wange Romushana ng'agamba nti mutuule nayo mukanye roots. This is not an independent force, civil force nti eri okutukuuma ffenna. This is an NRM military arm. Tewaliwo poliisi wano ejja kuwuliriza namboza agiwa pulaani eba munyago babeesige mbwekeere ku macyange kuwa amagezi egagoberere. They will just get your blueprint bagifune bategeke kiboko squadrons nakuba bategeke kife twabikolako. We thought during the days of General Kaihura that let us cooperate maybe 1-2 times tulabe nenga omuba wa plan biki mubamba yambera ku deploying abakuliganizibwa mumwe mwenyini. This is an NRM force. So, Honorable Romushana, the IGP, the new IGP, it's good that he has come in office and still energetic, but he's on trial. I know he has to redeem the entire image of the Uganda police. Nete abantu bashagina trust, I'm telling you. Zamunyaga sinza kwa ngenda kuteeka rade nengenda ne malobudde nengenda ku police. Ogwawo bugwe. Twa nindire eri ku ground Katonda byanangerera. Kubanga kati njogere nani? Enanga wamulamukalu wechitibwe muganda wange enanga wamulamukalulunga alinga spokesperson we NRM. Ngomuntu bamukube emiggo namukube sasa nagamba yagudde kabenje kapiki. Yakoze iki. But of course ebyombuze byemasaka ezo internal fights of course. Honorable Chaguna yino okolaga mpuga nange lyanyi ndikola ki? Ndirina, he did that. Ebyo bya biri temporal but still zona bitabwe njaga kumusaba. Ekyo kyagenze Masaka tekyandikomye ku ebyo byabwe na mpuga. Neste square nkalu. Nkalu constitution emukiriza. Group neve ku kaudvula wano kumpi n'abaana tebeta kumenyekere. You see bino Honorable Romushana byogamba musoke muteke toilet muteke singane mwa Museveni bamusaba nti bogendera we sokozimbe ajewa nkubulira singane mwa Museveni bamuga nti obogendera we sokozimbe zikabuyonjo wali ogeza ku stage ko yenako zino n'ababeerawo natka nkunyonyola mwana wa antika kizibu kye mwina wajjudde what mwana wange kizibu kye mwina embeera y'obudde egenda ekyuka mu nsi tulina climate change embeera ekyuka bwe byali luli tese bwe binaabeera Bashir ekyamujjako yali bbeeyi ya mugaati. That force ekozesebwa ku bamembers njaga mugitunuze wali makkati mu ntabiro tomanya naye wano bwana Romushana nja kukanya na buli muntu yenna anadifyinga poliisi ya Uganda. Why? Nabo batekinga sides. Ogenda kubalaba no Honorable Namboze nokuba defyinga kiri okay. Semateeka Honorable Namboze this particular time it's okay to defy police. Yes. Naye this particular time twatwala strategy yakugoberera buli teeka lye batulagira. We start with them. Owulidde nga kyetwagala nti nga bwegambye nti bw'oba owerekera omulimba omwerekera paka womutusa. This time twagamba buli kye batugamba nti kati mukole wano. Yes, kyova olaba nti even ne bwe batugamba mutambula eyo yonna twatambulayo ne information endala gye njagala okuwa. Bwe tubanga e Masaka twagenda Lwampuga ate Mukono. So ekyo kite we have a program ya Uganda. Yes, and me I'm telling you nti NRM police nebo werimba nti ofuuse cooperative naye nga nze nsaba police abantu ebawe eddembe lyabwe. Tulina amateeka gafuga traffics mu Uganda. Let people ride but the errant ones you charge them. They have number plates, they have what? But they must continue with their campaign. Tomorrow it will be Munyagwa. The other it will be you, Romushana.
nga bw'oyagala okwesimbawo ne baganda okunganya emikono mukulu munyagwa katono nnyo mukulu munyagwa mu bbanga lino ettono kubanga tulaba nti ekungana zigenda kutandika poliisi eyinza kukola etya beta lwakati gwogambye nti already yatekinga dda side kati olwo ensi mugira esegenda kubeera bubeeza nga bono twategeka bibye nga tewali kukwatagana na poliisi bakyuse semateeka bagende mu parliament NRM bano bahonorable Kasolo balina mu majority bakyuse semateeka bajjemu eddembe ly'okuŋŋaana eddembe ly'okutambula nze ndi ku mateeka siri mu kwogera feelings gwe tolaba nga kirire yanyonza okulaba nga mpagira nuupu gwe tolaba nga kyewunyisa ninze ndi ku tteeka kye ligamba mujeemu olaba poliisi yakyuka dda tekyakola kyerina kukola allahu akibar walillahi lhamd walaba ku birthday za General Muhoozi wazeetegereza naziraba procession ezimu zali mu Kampala mu makkati Kampala road omanyi how busy Kampala road bweri ne bagiggala abo honorable Kasolo ente zibagenda okusala bazitambuza nazo nga ziriko n'abakuumi mu bigere teri fujjo lye batakoze bana abakulu I'm telling you barometa akasameme akakuzeyo kano kamukoka tonalaba mmotoka zitambula nga tezirina number plate nga ziriko muzeyi tova ku main nga ye number plate kyekiri ku number plate nabo bambala ovu muzeyi tova ku main nawandika ekipapula ekuri nakiteekako aba traffic ne batambula nga bonna bagikwira bukubi saluti bati nina gye nalabikireko kisa kya mukama emabega maaso exactly muzeyi tova ku main oba Muhoozi awalibaleta eyo buli wa traffic agenda agikubira bukubi traffic tajibuza ni number plate eri agenda kukubi saluti ati tonabiraba kazewo baka muno katono komewo tumalize ensonga eno kati tunagenda